Kamishona mu Ministry y'ettaka avunaanyizibwa ku kuwandiisa ebyapa atudde n'enjuyi ez'enjawulo ezikayanira ettaka ly'ekigaya mu ssaza lya Eby'e ery'Ekyaggwe okusobola okuwuliriza buli ludda olugamba nti lwe lulina obwannannyini obutuufu. Kino kiddiridde ekitongole kya Ssaabasajja ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board okuwandiikira Kamishona avunaanyizibwa ku kuwandiisa ebyapa nga kimusaba okusazaamu ebyapa byonna ebyafunibwa ku ttaka lino eriri ku buloko 369 nga mu bimu ku byapa bino kwe kuli n'ekyo ekya Minisita Kibuule. Bapulida ba Buganda Land Board nga bakulembeddwamu Dennis Bugaya bategeezezza Joseph Kibande ono nga yabaddewo ku lwa Ministry nti ettaka lino lya Bwakabaka era ekyapa kyalyo kiri mu bwannannyini obwa Namasole. So all official districts, as you see from the Solicitor General's interpretation, were transferred to Kabaka of Uganda and are managed by the Kabaka of Uganda. Ate ye Pulida wa Minisita Kibuule Ambrose Tebyasa agambye nti omuntu we ettaka lino yaligula mu butuufu era ekyapa kyalyo kiri mu bwannannyini obwa Musa Kateregga eyamuguza. As a matter of stretching an argument, we want to believe that could have been a mistake by this office to create the white page, the first white page. Under the Namasole of Uganda without any previous record that effect. Waliwo n'abantu abalala nga bano babadde bakulembeddwamu Moses Masiko nga bagamba nti bazzukulu ba Namasole Sala Natolo nabo babadde bakayanira obwannannyini bw'ettaka lino era oluvannyuma lw'okuwulira enjuyi zonna Kamishona Joseph Kibande asabye bano bonna okuleeta ebiwandiiko ebikakasa obwannannyini bwe boogerako bw'atyo n'ategeeza nti oluvannyuma baakusalawo ekyenkomeredde. Bwerudda kuba babaddewo oludda nga lugamba nti luvudde wa Namasole omulala bagambye balina empapula zaabwe ze beetaaga okukola okuleeta. Ku ludda lwa Buganda Land Board tubagambye batuleetera olukalala oluriko amateeka gonna ge bandiise official estate. Then ku ludda lwa Honorable Kibuule nabo tubagambye kuba bagambye kino balina documents ezikwata ku engeri ekyapa ekyo kyatandikamu tubagambye muzireete nga tetulina kusalawo. Okusinziira ku Buganda Land Board bino bye bimu ku bintu by'Obwakabaka ebyali byatwalibwa gavumenti eya wakati mu kazigizigi yatomera Buganda mu 1966 ng'era gavumenti yabiddiza Obwakabaka gye buvuddeko. Kuba ekyapa tukirina tukireese origino ne tukiwaayo si kisalemu era nga tetu authorizingangako yadde okkiriza omuntu yenna okukisalamu n'olwekyo si kudda mu bwannannyini ettaka lya Bwakabaka. Dennis Bugaya agenze maaso n'agumya abatuuze abali ku ttaka lino nti bakutuuka ku buwanguzi. Era abaddeyo ndowooza mukizudde nti kuva mu 1920 ebyapa ebyasookera ddala nga byonna biraga the Namasole of Buganda by virtue of her office era nga liraga nti ettaka official mailo lya office ya Namasole. Abatuuze ababaddewo twogeddeko nabo. Nina obulumi bungi nnyo olw'abaana bange ne bazzukulu bange okukwatibwa mu bintu ebitaliimu ne bagalibwa mu makomera ne chairman mu ku nsonga y'ettaka. Ate tugenze okutuuka eno nga ekyapa kye balina abatuggalira kikipule ng'ekyapa bano kye bawaddeyo eky'emmengo tekisalibwanga namu. Kinajjukirwa nti ensonga z'ettaka lino zatuuka ne mu kakiiko ak'omulamuzi Catherine Bamugemereire akali ku ddimu ly'okulondoola emivuyo ku ttaka.